mwenna abachakaddeko olunaku lw'eggulo ne mulaga ensi nti nno mukyaliyo bigambo nga byogerwa bingi Valentine n'ebintu byatusaddewo abaali tebaagalana nga mulowooza tebaagalana ne balaga gwe namiisinza okulaba kondooza badde mwami Kamoga muganda wange Muhammadi ate oyo nkwebaza singa dola abaddewo dola ge wali kitegere nda gy'oli kitegere omanyi mukulu oyo eddibu lyange lino yo wansi yalikozeeko kati dola yaga nti gwe erinnya lyo balirikolako olifamba okupe naye wamma Kamoga webale kyolaba okuzaalibwa ekika ekyamaanyi kyekyo naye tulage ku bifaananyi ebyo olunaku lw'eggulo nyina abantu abansanyusizza SK Mbuga ne Vivian Birungi ne beeraga ku mapenzi amangi SK Mbuga n'ateekayo okufaananyi kunene ogwo sookozeeko wali katono kakati n'agamba bannange byo my love one and only gwe twagattibwa naye ne twewowa Vivian naye abantu baagamba Vivian yagenda dda bambi gyali wayakubuzeewo erukuli naŋŋanda nze mulabawo kale akatambuzamu Bad Black Shanta namuyimbwa n'omuntu we bannange ekyabadde wali nasemba ndudde muwuliza nasemba omuwuliza nga nvuma nawe taddamu okukisinkana ati nitunyumyamu aye nakusuubiza Black okukyazaako tukukyazanga nako ne maama lava eri mu katundu kawo ne omanyi ono Madirati Chiko kati ono ye Chiko ye munene Madirati ye mutini titwasoose okulaba ndowooza omukyala n'abaana bana ekifaananyi ekyamunyiriza si bwabeerawo wallahi naye mwanyumye eyabadde mass wedding URSB nayo yakikoze baagassa abantu buli gwe basala wali eri ku kitebe kya URSB Uganda Registration Services Bureau gye bawandisisa obufumbo tukugatte olumu nagenda kukuba ebifaananyi byabagattibwa nange gwenga toli mugatte tulaba taganga muntu wo nadduka buddusi kupuluka naye mu bonna waliwo omusajja yatambulidde kagaali ne mukyalo badinaye esente nyingi si kyekikulu omukwano kyekisinga wadde wamumwaga nti nza okukaabira mu kalina kanti lava ebamukaaba okaabira mu kalima kasubi nkaabira mu kalina nga tonnakaaba maziga matuufu kati akagaali ako omwami yazenga tetulina bulungi sente naye kati tukatimbe wabula baakatimbe ne bakabatamya ne balyoka batambula ne balyoka beetolola mu kibuga ono omukyala bavuga akagaali bwafe essanyu ng'atunulira b'emmotoka obanga abeegomba obanga agamba atya beebo ne bejjawo nga baira ne kanyama omulala ne kanyama obeeza akanyama balitadde mu limozini kwegamba ne bejjawo nga bw'omanyi nga basanyufu mu bitiibwa baabali n'ensi eno sooka owulire bye bagamba Valentine olwabaagalana Saint Valentine omumula mirembe ng'olunaku olwo nno mu kereziya lukulu nnyo mwe temulaba ebyo oyinza n'okuba tebagenzeko mu kereziya kusabira mujulizi oyo kereziya erina abatuukirivu abagifiirira buli kaseera nga bulaba abajulizi baffe aba Uganda wano kati Valentino yafiirira balaavu nabikunyonyodde eggulo ate tulina naffe bannamawulire omutuukirivu nga baba amawulire tugende mu maaso osokolayo emboozi eyo omwali eyandaba nkulamusiza nnyo amanya designer Kenny oba Mr Valentine abantu abatakuza Valentine obagamba ki kiba kikyamu yogerako nnyo amanya gwani ani Janet owulira otya nga bakutambuliza kagaali olunaku lwaleero lwa Valentine kibadde kyamagero naye nga kirungi wali okuzizaako Valentine bwoti bw'okutambuliza kagaali tebakutyobodde kitiibwa kyo ng'omukazi kaseera ndi akantu akapya leero ngoze nakakodyo kagaali wabadde tolina sente za motoka sebo ate lwaki byonna mbireesi twakita limozini okyusaamuko
nsanyusizanga kwegendereza kugwa ng'olaba ali ku bunkenke naye omukwano gunyuma omusajja ayimbidda nga tukyali mwezi twojjukira yali 1993 Nyenga Seminary sebo nga tetukkirizibwa bintu naye naye owandikayo bimba everyone wants to be loved obwo bwe butongo bujjukira kakati nga tubasiibula ngenda balekera omuntu ono bamita Naomi ono muyimbi muto weyo wa Pastor Bunjo ebombo ye yatukyalireko ano ne mwami we agamba ono naye musumba kati nti mukwayo omwo nga atendeka atengenda tutunulira omuyimbi ono nga kyekyo batula okulira n'akamuli waffe wano wajjudde buli obulungi kakati akunnyonnyola bwe basinkana bwe bategeera ebya Valentine bebo this upcoming musician kuffe eri mu gospel w'amaanyi naye kuffe ab'ensi ebebo ffe tulina responsibility to build these characters baveemu nga b'amaanyi bayintani batumidde abali wano eno vision group ekufuula era ujja kubano nga muli bamaanyi ne Naomi ensege nakutegeera okitegeera gwe ozanyisa bukedde it is our responsibility lwakuba abayimbi amumaama bazimbibwa ne bafuuka ekirala naye bano baana ba Mukama kale kambasiibule nsigadde Josephat Sseguya okumire ku Bukedde TV katuka tukulekere abo. Hello abalabi b'olugambo Bukedde TV. Mbalaba bulyawo kiye mwakikoze mutya. Fe kwegamba ndowooza bulunaku kati it's a Valentine. Ate kazayaze maama nyabo. Laba nono Party after party. Numanyi bade kusubira ndoyiza n'okuyimba mwako party after party. Okyokuba nti noli mu Mukama nnyo tekitegeeza nti nno naawe olina okuba nti onyumirwamu nti obeerako ne vibes ezizoye like yes tekigaana naye kasa kiba nti si kyabwa sitaani but nga it's godly okkirizibwa osanyuka Naomi yewuga emanya gange yewulya mwami wange andi ku lusegere season gye tuli mu gandaalo ey'omukwano nze ndi omuyimbi wa gospel enyimbira Mukama nenyimbira n'abantu be limba kizoyina kuliko ebirungo bya laavu Mukama saasira gwa muyika I'm blessed byonna bibyo twala nyingi yimwe laavu mugitegeera mutya Valentine tukubiremu ebirungo bya laavu bakitegere bulungi akuwa ebirungo bya laavu hey akuwa ebirungo bya laavu wulira emirembe muyita kiwumulo yagabe emirembe tokizisa mwasinkana mutya ono yali musumba wange nno by the way nga ndindi nga mukyaki sijiryawo omanyi woba otambula bayibuli egamba mubeere Yosya wasaba esaala yagamba watch and pray mu Luganda kannemyako oba mutunule musabe kati wobeera osaba tozibiriza mu bantu abajja nemba bweru nga bweri nga ndaba omwana omwala nga ajja atayimba bulungi kuba yali mukwaya nga muyimbi mulungi we yayimba nga bweti nempulira nga ennyimba gisigalidde embirowoozo anyway byanyuma ze nali ebyaddala saagala basumba nga ne musala yange embisazaamu naye kama ina pulaani ze twamaliriza ffenna obulamu bwabwe tebaba na tayimu ya famire babeera nnyo mu bya Mukama olugambo mu kyenkya